Mbadde wano ne ndaba akantu muganda wange ka postinze awo ku kalangala akagwawo akalaga abagagga abadde mu kusonda ssente empitirivu ennyo nga basondera mugagga munnaabwe. Nene kinzijukiza emboozi emu gye nawulirako omugagga omu yali ku kyalo ng'alina ssente nnyingi. Kati abantu ku kyalo okwo buli eyafunanga obuzibu ng'atuukirira omugagga ono ng'amugamba munnange nnina ekibanja kye ntunda. Okkakkana omugagga ng'aguze ebibanja byonna ku kitundu era nga mugagga ddala. Wabula gye yakomanga okugula ebibanja bino abantu ku kyalo gye baakomanga okwavuwala. Ekyaddirira kwali kuba nti buli eyabanga ayagala ekyokulya ng'era alina kuddukira wa mugagga ono. Ekiseera kyatuuka nga bo tibakyasobola kwebeezaawo okuggyako okgendanga ew'omugagga okumusabanga okusaka emmere, okumusabanga okutwala abaana baabwe ku masomero, okumusabanga okubatwalanga mu malwaliro nga baguddewo obuzibu. Omugagga yatuuka ekiseera n'asoberwa nga buli ku makya afuna abazzeewe okumusaba obuyambi, ekiro bajja n'obudde bwe yabanga ayagala okuwummulamu ng'abantu babeera bajjudde ewuwe okusaba obuyambi. Nze ndowooza nti okubeera omugagga kirungi nnyo naye n'okuyamba abantu b'obeera nabo okubanga nabo basobola okwebeezaawo nakyo kikulu nnyo. Kubanga n'olibeera n'emmotoka wekka ku kyalo l'olimanya nti abantu ebizibu byabwe byonna beetaagisa emmotoka bajja kuddukira wo. N'olibeera nga gw'olina emmere wekka ku kyalo abantu bonna abeetaaga ekyokulya bajja kuddukira wo. Naye bw'oligaana okugibawa waakiri baligibba kubanga tebasobola kubeerawo nga tibalidde, tebasobola kubeerawo nga balwadde tibagenze mu malwaliro, tebasobola kubeerawo nga balaba abaana ababo bokka be basoma ng'abaabwe bali ku kyalo. Bannaffe abagagga muyambe abantu be mubeera nabo basobole okuba nga basobola okwebeezaawo. Bajja bawewulako nnyo omugugu ogwo gwe muba mwetisse ogw'ekyalo ekiramba.